Bba wange naye endabirwamu ebyo olaba baamenya ne bayisaamu omukono ne basika ebintu byawo munda ne bajja ne ku biyumba byeri waggulu ne bagira ne bamubamu ebisolo bibina bange bamenyako ne batwala biwufa ne batwala TV ga ebisinga byonna era baabitwala kati era ne baddako emanga wali era naye nebba naye ne bamubba TV ono naye bamuyingirira bali mweoba nga mwebali ne bababba bulungi nga mwebali. Poliisi genze kyenjisaba kimu eyongeremu abantu bebakwatira eddala abo ababbi kuba olw'ensonga naffe tufuna obuzibu bwe bumu ennaku zino babba ebintu byaffe ne mukubba ebintu byaffe ffe twokya enzigi ne tuteekaawo ne tuzisiba n'osanga bazisaze. Ekikwekweto mu bitundu by'amawonve Kalagala ne mu Mpigi Town Council kino kidiridde obumenyi bw'amateeka obadde butandise okujjajja nga bamenya amayumba g'abantu nga bakwata abantu mu makubo gaabwe nga baddeyo ewaka nga babajjako amasimu n'ebintu byabwe baba bayina badde batajetinga nnyo abakyala oba abantu abali weak abali vulnerable. Kati yakoze ekikwekweto nekwata abantu 32 kubano walimu ababadde identified by abatuuze ne bagamba nti bebabakwata ne babajjako amasimu gaabwe ne baaga zaabwe.